sijja kusobola kubeera naawe. Allah yasinga okusinga gwe maama, naye abasinga tukulembeza bamaama ne bataata ku mateeka gani? Amateeka ga Allah gagali waggulu wa buli kitonde kyonna, amateeka ga Allah n'omubaka we. Kati mu ngeri emu nebbaawo tokkirizibwa kumugondera mu kujemerani senga mubadde mubedi mu nsonga zammwe, naye ayagala okugenda mu kifo ekyali kituufu ky'omanyi, toga nti ate oba gy'ayagala kagendeyo. Nedda mugani, nedda. Obusiraamu bugamba kukwata ku bulino seeyo. Bw'olaba nga akutwala kukuba ekyamugaane oba akutwala mu shiriki, mukyalo obwavu nga butulumye twandisamiddeko, tugire ebintu nga bona bw'olaba nga ne bali banne baseka no balina ebyabwe, mugambe nedda. Nolwekyo kitegeeza nti ogondera bbaawo nti omugondera mu buli kiki, mu buli kimu kyonna. Nedda, omugonderamu ebyo obusiraamu bakkiriza okumuyisa obulungi omugondera, naye Allah wakusasa n'omugondera mu bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba qila laha, omukyalo oyo agenda kugambibwa, bagenda kugamba mukyala gwe ng'otukiza ebintu ebyo bimeka? Ebintu ebyo 5. Ng'otukiza ebintu ebyo 5. Ekisooka bina, ebyo byebina ebyo bibagamba. Ekisooka bw'osaala essala zo mmeka? Ekyokubiri n'osiba omwezi gwo gwaki? Ekyokusatu n'okuma buki? Ekyokuna n'ogondera bbaawe. Ebintu bimeka? Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba bagenda kugamba udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti, bagenda kugwira emirango gy'ejjana, bagamba nti yingira mu mirango gino gyonna gy'oyagala. Bagenda kugwira emirango gyaki? Bagambe yingira mu mulyango gw'okola otya. Mukitegedde bakyala mmwe? Nolwekyo mwagala ejjana gwekola ebi sina bitabiwa na 5. Bitabiwa na 5 biri bina. Sale swala zo mmeka? 5. Sibe mwezi gwo gwaki? Gumikizo gusibe, werekeze okuli mwezi gumu. Kuma obwerere bwo bukume butiribiri. Ekyokuna mbere bwe kunyigetya kuuma. Ekyokuna gondera bbaawo. Omulyango jjana nga 8 gikulindiridde ogulire ogwo oyagala. Nabbi agamba bagenda gamba yingira mu mulyango jjana gwonna gw'okola otya. Hadithi eno, hadithi ntufu akhrajahu Imam Ahmad wa Ibn Hibbana n'abalala bangi. Mu hadithi eno mulimu fihi anna almar'ata, nti mulimu omukyala, mulimu ekyokuyiga nti anna almar'ata alhafidhata alibadati rabbiha, omukyala yenna ekumira kusinza Allah, wa haqqa zawjiha, n'atuukiza ne hakki za bbaawe, walmujtanibatu min alfahisha, neyewala obwononefu, dakhalat jannati rabbiha, agenda kuyingira kiki? Nkiddamu fihi mu hadisi eno mulimu anna almar'ata alhafidhata alibadati rabbiha, omukyala yekumira kusinza ani? Allah we, wa haqqa zawjiha, era n'atuukiza hakki zaani? Walmujtanibatu anil fawahish, n'omukyala yewala obwononefu, dakhalat jannati rabbiha, agenda kuyingira na yani? Mu hadisi mulimu omukyala yekumira kusinza Allah n'okutuukiza hakki bbaawe zamubanja, neyewala obwononefu, agenda kuyingira na yani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo ayo hadisi mugitegedde. Tandika okulaba nkoze ntyo okugondera bba wange, mwagale, mugondere, muyise bulungi kubanga aliko ki? Ejjanayo. Hadisi mugiwulidde? Hadisi eyokubiri, tugende ku hadisi eyokubiri. Eyo mugitegedde bulungi? Mugitegedde bulungi eyo? Nti mu hadisi mulimu nti omukyala yenna eyekumira kugondera amateeka gani?
n'okwekuumira kutukiriza hakki za bbaawe zamubanja n'okubeera nga yeewala obwonoonefu wakuyingira jjana okwekuumira amateeka ga Allah n'okubeera nga otukkiriza olongoseza bbaawo n'okwewala obuki ejjana ogimaze. Ebyo byonna biri bintu bina: kusala swala 5, kusoma mwezi gwa Ramadani, kukuuma bwere bwo, kugondera bbaawo. Mukitegedde? Ali asigalidde? Tugende ku hadisi eyokubiri. Naam, hadisi eyokubiri an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Mama bana kikibbe byakusanyusiza ajjukidde akadde agamba ki? Olwaliro njagadde okusomesa mumwekka ebyaffe nabyo gye biri inshaallah. Kyekikusanyusiza ekyo bannange. Kale abadde agala kubako obimutwalira obimugambe gosooka werwaneko lulwo naye ebyo byonna nabyo bannange ebituukirira ng'enzikiriza ebadde nnamu, nga toli musamize, nga tologa musajja, nga tokola shiriki. Naye oba okola shiriki byonna oba ofiiridde bimenyekedde buki bwereere. Hadisi eyokubiri an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Eno hadisi ani? Allah musiime. Abi Huraira amanyiddwa. Qaala agamba qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'ebyengera n'emirembe ebeere ku ye, khairu sufufi rijaali, olunyiriri lw'abasajja olunyiriri z'abasajja esinga okubeeza ebbeeyi, awwaluha zez'omuki z'omumaaso. Ennyiriri z'abaami ezisinga okubeeza ebbeeyi zez'omuki. Wa khairu sufufi nisaa, ate ennyiriri z'abakyala ezisinga okubeeza ebbeeyi akhiruha zezaawa. Wa sharruha n'ennyiriri okubeera embi ku bakyala awwaluha zez'omuki zez'omumaaso mu swala. Ekyo mu hadisi mulimu ebyokuyiga. Mu hadisi mulimu ebyokuyiga nti abakyala baawukana munamula ku baki? Ku baami. Ne mu kusinza Allah nti elayini esinga okuba ennungi ku baami ey'omu maaso, ate ku bakyala eyawa? Ey'emabega. Lwaki? Olwa okuwona ebikemo by'abakyala, kubanga Allah jalla yageesa abaami n'abaki? N'abakyala. Si kirungi musajja kusaala kumpi n'abakyala. Naye amanyi bannyonnyola nti layini esinga okuba ennungi ku bakyala ey'emabega bw'aba nga twabadde luki? Bw'abaawo olutimbe nabo bakubirizibwa okubeera nga bajja ku layini ekola etya? Esooka. Lwaki? Kubanga twebenya abakyala beesiba ku kisenge eri ne benyigiriza ate ne balekawo nga bwereere, so nga owaliwo olutimbe oluziiza. Era n'olutimbe olwo mu bukakuzo bwalwo luteekeddwa okuba nga lutangaala, ng'abakyala bano baalaba bulungi ekigenda mu maaso eno. Wabula luteekeddwa okuba nga ate amaaso g'abaami nga tegayitamu, ne bayagala okwetegeeza bwati nga tegakola ki? Tegayitamu. Era si kirungi okuba nga olutimbe olwo lukwafu nga tebalaba bigenda mu maaso, oba abamu bateekawo ebisenge. Bwe baba batadde ekisenge kiteekeddwa okuba nga kimpi, nga baba bayimiridde basobola okulengera eno abaami kye bakola, oba okuteekamu ebiki? Ebituli. Oba abamu bateeka olutimbe nga lukwafu esaidi n'olukwafu esaidi, wakati bateekawo olutangaala abantu basobole okubeera nga balaba, oba okuteekamu olutimbe nga bukutufukutufu wa hakaza. Nolwekyo
أي حديث بتويري محدثي في الحديث أن خير حالات النساء حين يبعدن من الرجال الأجانب، ففي أفضل البقاع وهي المسجد حث الشارع على الرجال والنساء أن يبعد كل منهما عن الآخر. محدثي ملمون تكفشنغو كبيرونجي kubachala mukifo kwechebegwe muzikiti ko kubeera nga iraini yawe yemabega. Era mu hadisi mulimu okukubiriza abaami n'abakyala babeere nga bateekawo distance, babeere nga bateekawo ki distance olw'ensonga zemumanyi obulungi. Hadisi yo rawahu Muslim, rawahu Muslim. Mukitegedde bulungi hadisi eyo? حديث تجدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بكوا الله سسبيننا مبركوية خير صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها خير صفوف الرجال إلى أن يسمعك بنونجي يا بامي يوم ماسو وشر الصفوف وشرها آخرها. أتسمى كبير ياوا كبانغ بيسمى دابشان. أتوا خير صفوف النساء أتني لا يسمى كبير كبامي آخرها يسمى يو وشرها نسمى كبير أولها يقولتيا يسوكا. نعم حديث يكساتو مجوزة برونجي حديث يكساتو عن أم سلمة ماما في أماني قالت يا جامبا جاءت أم سليم يا جماماني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنبك محمد صلى الله عليه وسلم فقالت نام جامبا يا رسول الله وانغم بكواني إن الله مزموجواني الله لا يستحيي من الحق تكواتبوان سنكو مزما أغوغرا كتنانج يا رسول الله قبوزا فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت تكيزو مشارو كناوا bwaba yeroteredde? Abakyala beroterera, abakyala beroterera beroterera gwatanderotera toli nnomo gwatanderotera toli nnomo balota bali ne bannaabwe balota bali ne bannaabwe. Kakati onaabuuza omukyala abuuza nabbi amugamba ngwango baka wa Allah takwatibwa nsonyi ku mazima kubanga nabbi ayinanga ensonyi nnyingi. Katambuuza naye kati nange nkubuuza wange baka wa Allah omukyala naye ayina okunaaba ababaala yeroteredde? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam namugamba idha ra'at al-ma' bw'aba avuddemu amazzi bw'aba alabye amaki. Mu hadisi mulimu tufunamu nti omukyala yeroterera bw'oba tonetera toli nnomu. Ekyokubiri era mu hadisi tufunamu n'omusajja omukyala avaamu amaki. Faghattat ummu Salama wajhaha. Omukyala bw'abuuza ekibuuzo ekyo Ummu Salama nayebika maaso ga Katonda ttu omukyala ng'ageekaliza mu nabbi. Waqalat ya Rasulallah, omukyala n'alemera ku nabbi amubuuza wange omubaka wa Allah watahtalimu almar'a, n'omukyala yeroterera. Yalinga omu ku bakyala bano abagambye bo tebalina teberoterera, n'omukyala yeroterera. Qaala nabbi naddamu naam iye. Taribat yaminuka fima yushbihuha waladuha,
obadde otya bwabanga atayero tetava mu mazzi kati omwana ava ku kyokumufaanana omwana ava ku kyomumufaanana omwana ava ku kyofaanana maama bataata tembazaane babafaanana bava ku kyo bafaanana taata amuzaala ne maama namuzaala bava ku kyabaano bafaanana temanya abaana lwaki babafaanana nabbi annyonnyola bava ku mazzi entabula yaago asingamu ekirungo yakola atya asingamu ekirungo yatuyawamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha alama arrajul bwe gabeera nga amazzi g'omusajja ge gakoze eki adde side bwabanga ag'omukyala gakoze eki ekyo nno kyawukana ekyabannasayansi abagamba nti babakyala tebavaamu mazzi nabo bavaamu era nabbi akakasa ekyo mu hadisi n'agamba inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa omukumu akuŋŋanyiza mu lutondo bakuŋŋanyiza mukuŋŋaanya ennaku 40 ngo litondo era omwana Adamu Allah kumutonda atabula amazzi g'omusajja n'ag'omuki ne bagatabula ne batabula kati omukyala abuuza nabbi ya Rasulallah n'abakyala beero tya namuga nti obadde otya ggwe kati ava ku kyokufaanana amakulu ava ku ki ava ku ki ku mazzigo ava ku mazzigo hadisi mukitegedde temukitegedde hadisi ya Ummu Sulaim Mama Salama agamba omukyala gwe bayita Mama Sulaim yajja eri omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam mukimanyi nabbi alina ensonyi nyingi alaihi salatu wassalam okumanya alina ensonyi nyingi olunaku luwa omukyala ajja namubuuza namugamba ya Rasulallah memba ngenze mu nsonga nkole ntya namugamba funa ekiwero okikwate okiteekeyo mu ngeri nga naye bw'omanyi namugamba ya Rasulallah nkiteekeyo ntya nabbi naga subhanallah nabbi nabimusobera kakati mama Aisha ali kumpi nabbi naga nti jangu Hajjati jangu mama jangu namuza mu kisenge nakimuzingira namulaga bakiteekayo ne bakiteekako agalaje lero omukyala agala mugambe kiteekeyo wonna boti ne boti kati nabbi yalina ensonyi nyingi alaihi salatu wassalam ng'ebintu ebimu ffenna twekaza naye yalina ensonyi nyingi atasobola kwekaza kukola ki kati ono omukyala bwajja Ummu Sulaim yamanya nti nabbi alina ensonyi yamutandikira namugamba nti ya Rasulallah ngomba ku Allah takwatibwa nsonyi ku mazima kati nange nkubuuza ssibu omukyala alina okunaaba bw'aba yeeroteredde namugamba bw'aba alabye amaki akitegeeza abatali mazzi takola atya tanaaba ekyo nno tufunamu ekyokuyiga ekisooka nti omukyala etolera kubanga Ummu Sulaim akikakasizaawo ekyokubiri ti omukyala avaamu amaki kuba nabbi akinywezezaawo bw'aba tavuddeyo mazzi tanaaba kuba asinza ku kyato ekyo kunaaba kakyava mubuuza owange omubaka wa Allah kakyawo Ummu Sulaim bwe yamugamba bwatyo neyebika musezi ng'ensonyi zimukutte namugamba naye omubaka wa Allah omukyala yeeroterera naye namugamba kati aba teyeeroterera ava okukufaanagana kivaawa mane ngamba asinzira ku mazzi ago naakola atya naakufaanana ekyo kirimu kitegeeza nti n'omukyala amazzi ge gali paati mu kutondebwa kw'omwana ono si mazzi gamuki ga musajja yekka ng'abazungu bagamba nti sipaamu z'omusajja zokka ze zikola ki n'ez'omukyala zikola omulimu ogwo hadithi rawahu Muslimu al-Bukhari wa Muslim ndowooza hadithi etegerese bulungi eyo temukitegedde mu hadisi tufunamu bino ekisooka
فيه تملم حديثي أنه ينبغي للمرأة المسلمة شغوان يوم شارو مسلم ألا يمنع حياؤها من التفقه من تفقه دينها ekigwanira ku mukyalo omusiraamu ensonyi ze zireme kumuziiza kuyiga kiki iktidaan bisahabiyati l awail ng'ogobera basahaba abakolaki abakulembera abakyala naam olina ensonyi naye ensonyi kuyiga eddiini tozitukola otya toziteekawo olaba nga ekibuuzo kirina kalubirira kale kiwandika kapapula okibuuze baseeka bakisome nga tebategedde nti ani akoze atya abuuzizza naye ensonyi zireme kulemesa kukola ki kuyiga diini yo wafiihi era mulimu anna almar'ata yajuzu laha an tastaftiya arrajulu alalimu fima yukhassa diinaha era mulimu nti omukyala akkirizibwa okubuuza omumanyi omusajja mu bikwatagana n'eddiini yani ng'ono byabuuza nabbi sallam wafiihi era mulimu أن ما تراه المرأة في منامها من الاحتلام يجب عليها الغسل era mulimu nti omukyala byaloota alaba mu nsonga z'ebyobufumbo bimuviirako okukola ki okunaaba togamba tebadde byaddala ye bibadde byaddala mu kirooto ebituse n'okujjamu amazzi oba oteekedde okukola ki okunaaba azadisi meka kyalabye mu kirooto kimuviirako okunaaba goba olabye eki eyerooto era alaba ki eyerooto era alaba ki alaba alina omuntu kati ekyalooto olaba enokunaaba naam hadisi eyokumeka eyokuna عن ابن عباس عن ابن رضي الله عنهما قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومبكوا الله صلى الله عليه وسلم يقول ملا abami abefaananyiriza abaki abaami abefaananyiriza abakyala walmutashabbihati min annisaai birrijali n'abakyala abefaananyiriza abaki abaami kati nolwo abatuusa abagezaako okukyusa jenda abaami nga befuula abakyala bamanyi n'okweteekako amabeere ne babateekako n'obubina temunabawulirayo gyebali waliwo n'abakyala abafuula abaami babasajjako obubina ne bubeera buseregende ne bajjaka n'amabeere ne bakola bajja baagala bafuuka embu baami abo baliko laana ebikolimo byani bya Allah okwefaananyiza okwala kumu abaami okwefaananyiza abakyala kuli mu kwekozaakoza mu kwemoolamoola kubanga okwemola kitendo ky'abakyala n'okwemodolamodola n'okuteekako earrings n'okwekolakolako ennyo n'okwambala okufaanyiza abakyala mu nnyambala muyingiramu bakomediyani bano bamooti babeerako laana abefaananyiza abaki abakyala mu ngeri emu omukyala efaananyiza atya omwami mu kwambala empale mulimu abakyala bambala empale n'essaati n'ekyala befaanyiza batya abaami abakyala befaanyiza batya abaami abatambula nga abasajja batya abamenyeka ate babaami bakyala bamenyekamenyeka abaami mugamba abaami nga bamenyekamenyeka nga abakyala abasajja
abo gye bali bangi. Nolwekyo bannange ekyo kikyamu. Obusiraamu bwaziiza omukyalo okwefaananyiza omusajja mu nnyambala, mu mbeera, mu nneeyisa na buli kimu. N'obusiraamu bwaziiza omusajja okwefaananiza omukyala. Obusiraamu bwaziiza omusajja okwefaananiza omukyala n'omukyala okwefaananiza omusajja. Okuwasa abakazi bannaabwe osanga abakyala kati omukyala owasa otya mukyala munno kibeera kitya kyo bakikola batya bo kale kati abakyala bewasa batya bannange okujjako eduniya egozeti kati ekyo si kituufu, enkola eyo si kintuufu. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah yagamba mu kitabo kita Fathul Bari yagamba qala Tabariyu, Imam Ibn Jarir Tabari yagamba al-ma'na amakulu agali mu hadisi la yajuzu lirijali tekikizwa ku baami atashabbuhu binnisa'i okwefaananyiza abakyala fi libasi mu kwambala wa zina ne mu kwetonatona allati takhtassu binnisa okwetonatona tokoyawulidde n'abakyala neteekako nagira nankani kuno ku bimwa nateekako nankani bisige nateekaku earrings. Yes, barakallahu fiik. Oyogedde ekigambo abasajja omulundi guno beeyerusiza nnyo. Mulimu ne baseeka abeeyerusa abeekuba ebizigo ne beeyerusa. Abantu beerusiza ddala, abasajja beerusa nnyo. Mwabagamba mwagala beeru, abaddugavu temukyabaagala. Kaakati kabeeruse era neera temubalabawo. Basajja tubalwanye mbalabawo naye mwera mwefudda batabalabawo. Muli babi nnyo. Kati okwewunda okweyawudde n'abakyala omusajja tatikiddwa kukola. Muyingiramu okwekuba ebizigo n'oyeruka n'omyuka n'okwekolaakola obuntuntu n'oteekako earrings n'okola n'enviiri ewuli abamu ne bazisiba. Wakadhalika entambula nga weegiragiranga omukyala nga olina engeri gy'otambulatambulamu ng'omukyala wala al-akisi. Era mugeremu n'abakyala baziizibwa okwefaananyiza abaami mu ntambula n'ennyambala n'okwewunda okwewudde n'abaami. Omuwandiisi agamba kultu ngamba wakadha fil kalami ne mu njogera walmishi ne mu ntambula tokkiza kwefaananyiza omukyala okweyogeza ng'omusajja oba omusajja okweyogeza ng'omukyala. Wa amma dhammu tashabbuh bil kalami wal mishi fa mukhtassun min fi'li dhalika amdan. Wabula okwefaananyiza mu kutambula ne mu kwogera ekyo kyawulidde ng'omuntu agenderedde. Wa illa omwana omulenzi asobola okutwala maama we mu figa ng'omwana mulenzi naye ng'ate figa atwala ya maama we. Ayinza okuba mwana mulenzi nga bambi nga butonde ng'ayogera nga maama we nga si kwekoza nga bwatu yakola atya. N'omwana omuwala asobola okufaanana taata we yenna ne mutambula ng'ekyakola sajja. Kati oyo afaanagana bw'atakola atya tavumirwa kubanga kya bubumbwa kiri mu musaayi teyakigendeera. Naye ekituba okumira n'okugenderwamu ng'omuntu agenderedde ne yeekoza nga yeekoza naye nga si bwe buki si bwe butonde bwe. Mujudde hadisi eyo akumeka eyokutaano esembayo oba eneddiira esembayo enesembayo beddiira esembayo nkulu nnyo esembayo beddiira esembayo waliwo eno hadisi wano ziri wano ez'abakyala nyingi nnyo. Muwulire hadisi eno. عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال أقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكوا الله يقول يا قام إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ملن حديثين omuntu agenda okusinga okubeera mu kifo ekibi eri kunakulwa Allah ewa Allah kunakulwa ki omuntu agenda okubeera mu kifo ekibi ewa Allah kunakula enkomerero yaluwa ebibuuzo bino ndowooza mujja ate mubuwanika nga butono tebulabika ndowooza bajjaseka bajja bisoma oluvannyuma insha Allah jabisekaani abantu abagenda okuba mu kifo ekibi kunakula enkomerero ewa Allah be bano muwawulire arrajulu yufdi ila muraatihi ye musajja agenda eri mukyala we watufdi ilayhi n'omukyala agenda eri ani thumma yanshuru sirraha oluvannyuma ne boogera ebyama ebibeera waki wakati waabwe rawahu muslim omukyala n'omwami okubeera nga mweyawula mu kifo mu kisenge kyammwe ne mujjako n'ettaala oba muzireseeko naye nga muziza bulungi kateni nekino ne mukiggalawo nga mweyawudde bameka kati ate bamumala enkeera n'obakuŋŋamu kati abange mujje mbabuulire kyennabaddeko ekiro bannange kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ng'okinyumya n'otugana kinyumya nga balinga abakirabako we bati obegendako mu kifo ekibi kunakula enkomerero oba omusajja akyuza abasajja naga nti maama sumwe mumulaba oyo omukyala mashallah tabarakallah kikyamu ate mumanyi okunyumyanyumya kikyamu omusajja okunyumiza abasajja banne ebyo byakola ne mukyala we nga beeyawulidde omukyala okunyumiza abakyala banne byakola ne bbaye nga bakoze eki mu hadisi eno rawahu muslim mu hadisi emu nabbi sallallahu alayhi wasallam omukyala yajja nabbi basomesa ebigambo bino nabbi nabuuza naye ddala abantu babikola ebintu ebyo mukyala omu basahabiya naga nti iye ya rasulallah innahum la yafalun abasajja abolaba banyumiza abasajja bannaabwe ekyengera ky'omukyala kyalina eka nti nze Allah yampa n'omukyala yewanyamba kyalina nze Allah yampa oyo musajja gwolaba mmekette ng'anyumiza bakyala banne nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba bannange la tafaalu ekikola ekyo temukikola ekyabakyala okunyumiza abakyala bannammwe byemukola ne babba mwe nga mweyawulidde n'abaami okunyumiza abasajja bannammwe byemukola ne bakyala bammwe naga nti fa innahu mazima ddala omuntu akola ekikola ekikolwa ekyo n'anyumiza banne bakola nga beeyawulidde kamathali shaitanun abeera nga sitaani laqiya shaitanatan esiikana sitaani jinnaayo mukuba mu lujjudde awo nejeberekako nekola bye bakola nga abantu bonna wannansi yanzurunu nga abantu bonna bakola ki gwanyumiza banna bemukola nga mweyawulidde obeera nga sitaani esiikanya sitaani jinnaayo mu lujjudde ne bakola ekintu ekyo omutaano ogwokubiri osobola okufuuka fitina omusajja wonyumiza abasajja banno ne bafuba okulaba nti lazima masumo nja kumulaba njabe muganda fono byakola atyo ganukakana nga muddu amusazeeko mu mbeera yonna bwe bigaana amukwata asobola omukwata imma mutega mu nnimiro namukubira ekigeeyo oba mu kiyigo bino ebyaffe ebyebwera ataddesakulibazo oba mu mbeera yonna naye nga gwavaako omwami gwavaako ki oba naawe omukyala okumiza abakyala banno ne batandika okumwetega ne bamutayiza ogenda okukakana ng'ate ndebaliddwa bw'ovaawo ngundi ate atwalako omusajja naye nga baka nnyini gwe bizibu owulidde kale nno temunyumya bintu ebyo hadisi eyo nkulu nnyo bannange
قال المناوي إمام المناوي رحمه الله يلوكم هندنك حديث يقام قوله يفضي إلى امرأته أي يصل إليها استمتاعا يفضي إلى امرأته أما كل باقين المشاروي مكنمر سونغ زابوي فهو كناية عن الجماع يفضي تشكو سوا mungeri ya kwegatta bakikola nga bewola bwewozi naye nga kigenderwamu kwegatta watufudhu ilaihi ay tastamtiu bihi n'omukyala naye okugenda libaawe nga munyumirwa mu ngeri y'okwegatta wa asluhu min alfida n'ensibuko yakyo kiri mu kintu okubeera nga abantu beesudde ne beeyawulira eyo wadhahir n'amakulu agalabwako anna almar'ata karrajuli fayuhramu alaiha ifshaa sirrahu nti ekirabwako mu hadisi nti omukyala alinga muki nabbi agambye thumma yanshuru sirrahu oluvannyuma sirraha n'asaasaanya ebyama bye ng'agamba musajja kubanga abasajja bwe batera okunyumyanyumya nnyo ebyo gasiyagasiyoyo nga bazumirira baki eyo ku mirimu gye bakola eyo ku sejje gye babeera nga emirimu nga banyumiza bakyala babba baabwe misajja bannaabwe ebyengera n'ebitende bya muki kati abakyala basajja batuuka ekiseera nga baagala okulaba ku mukyalo oyo munnaabwe abanyumiza enkya neggulo yaluwa kati gola mikwano gyo kujja nga bakwetegereza nnyo noga omusajja atuye nnyo bw'atyo kumba oli omukola atya yamunyumiza kakyakabenje nnyo kati olabe mu hadisi ti nabbi aziiza muki musajja ekyo nekitegeeza nti n'abasajja balina olugambo musajja balina olugambo tebakuuma byama mu hadisi wa nabbi agambye thumma yanshuru sirraha n'asaasaanya byama bye ng'agamba musajja nawe kitegeeza nti nabo balina olugambo tebakuuma byama gwataba balemera okukuuma ebyabaama byabakyala bannaabwe waliwo n'abasajja ajja ebyamukyala mukulu eri n'abikuba mukyala muto najja mukyala muto n'abikuba mukyala mukulu gye bali abasajja afale batyo omuntu oyo aba mubi nnyo naye mu hadisi tegeeza nti omwami n'omukyala bonna kyenkanyi bakubiriza kyenkanyi okukuuma ebiki ebyama by'ekisenge okukuuma ebyama by'ekisenge ffenna tuvunaanwa kiki tuvunaanwa kyenkanyi hadisi gyemyansembyayo hadisi gyembansembyayo sembyayo hadisi waliwo hadisi wa naye babe neba mpanvu nnyo babe neba mpanvu nnyo muire hadisi eno bannange simanyi obe neba mpanvu nnyo hadisi an abi hurairata radiyallahu ya abi huraira allah mwekubeere balirako babiri taatawe naye n'omwana balijabwe libawe limuwe wana abi hurairata radiyallahu anhu qala agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ombaka wa allah yagamba senifani mudenyo hadisi eno bannange ebakwatako nnyo naddala abakyala yagamba sinfani min ahli nnaari sinfani emiteeko ebiri mu bakyala gya muliro abakyala bamiteeko ebiri bamuki bamuliro ajati bagambe bakweneko ajati mujeno mukomewo eno ajati ali akaberenge ajati yametikita akaberenge yewuliza nno ku mwana muwulire eno wulenya emiteeko gino ngugwe ngamba ajati abali akaberenge muwulire nnyo hadisi eno emiteeko ebiri gy'abakyala gyammuki nsaba allah bajje mu bakyala bano yagamba nabbi saa sallama lam arahuma
naye sibalabangako. Naye ku mulembe guno batandika okulabika. Emiteeko ebiri gy'abakyala gyaba mu muliro sibalabangako. Akusooka qawumun, bantu. Miteeko ebiri gya mu muliro. Omuteeko ogusooka qawumun, bantu, maahum siyatun, bayina embooko, bayina kibooko. Ka asnimati albakari, nga giringa bwolaba ka alqabi albakari. Ka adhnabi albakari, nga giringa adhnabi. Dhanabu kyeki? Dhanabu omukira. Omukira gwe tebagwita batya? Emboobo, nga gulinga emboobo z'eki? Z'ente. Abantu abo abedda bakolanga embooko nga bazijja, balina embooko nga mpanvu, bazijja nooza nga ziringa bola mikira gy'ente oba ngamira, ng'era bagikuba n'ekuzinga oluusi n'okusika n'okusika n'okusala n'esala. Kati maahum siyatu, balina kibooko ka adhnabi albakari, nga giringa emboobo z'ente. Yadhuribuuna biha nnaasa, ng'embooka ezo bazikubisa abaki? Abantu. Bw'olaba nga abantu abalina kibooko kika ekyo, omanya bayingira mu kiki? Mu kikolimo. Embooka ezo omwazimali muzirabyeko embooka ezo? Mwazamu firimu? Tezirabikalabika nnyo, naye embooka ezo si nnungi. Nabbi abaziiza. Kati muwulire omuteeko guno ogwokubiri gw'abakyala. Wa nisaa'un, n'abaki? N'abakyala. Wulira nnyo wano maama wange, mukyala wange. Kasiyatun, ekyo kitendo kitya? Ariyatun, kyakumeka? Mumilatun, kyakumeka? Mailatun, kyakumeka? Ru'usuhunna ka asnimati albukti almaida, bitendo bimeka ebyo mukaaga. La yadkhulna aljannata, abakyala balina ebitendo ebyo mukaaga tebagenda kuyingira jjana. Wala yajidna rihaha, era tebagenda kuwulira n'akawo kaayo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, kyokka nga akawo k'ejjana kajja kuwulirwa mu lugendo otambwire miles bweki ne bweziti. Muwulidde ekigambo ekyo? Kaakati twagala okulaba ekigambo wa nisaa'u, n'abakyala. Kasiyatun, kasiyatun, kasiyatun. N'abakyala abakakanyavu, abakakanyavu. Ariyatin, abambala obuki? Obukete, obukunya. Qala an-Nawawi, Imamu Nawawi agamba kasiyatun ariyatun maanahu amakulu abakakanyavu abambala abatayambala, abaita obukunya. Amakulu tasuru ba'da badaniha, sikuba ntayambala ddala nti ayita bwereere, naye amakulu agalimu ayambala olugoye ng'abisse ebimu ku bitundu bye. Watakshifu ba'dahu idhharan bihaliha wa nahwi, kyokka ayambala olugoye nga lubisse ebimu ku bitundu ate nga ebirala bikoze eki? Ate awabeera wate wabeera wamutawaana, ekigendera mu kyokubaako ebyebbeeyi byakola atya? Byalaga mu bitone bye Allah byakola atya? Byamuwa. Ge makulu agali mu kigambo nti ayita bwereere, sikuba nti datayambalira ddala, wabula ng'ayambalako ebitundu ebimu ne bisigalawa. Mathalan, asobola okwambala yenna eno waggulu, asobola okwambala olugoye nga lwaggulu bulungi luva eno paka wansi, n'ateeka mu siriiti ng'ekoma wano, oba n'ateeka mu siriiti ng'ekoma eno bweti. Owulidde? Era naye aba ayambadde bwereere. Oba n'abambala nga luze eno
natekano nga bere nga lwakolebwa nga ne bere lidde eno ne wano lidde eno nga kifa kibeera nga bweki kugamba nga ayamba naye ebitundu ebimu abibikka ebimu n'abikola atya n'abireka bweno ddala ebitundu ebiridde eddire ebyomutawaana. Waqiila kigambibwa amakulu agali mu kuba nti bambala bukunya maanaho amakulu talbisu thawban raqiqan amakulu agali mu kwita obukunya bambala engoye nga mpeweevu yasifu lawunu badaniha ng'esobola n'okulaga omubiri gwe n'ekinnya ky'empiso kye baamukuba nga byonna birabika ebigondogondo ebimu ku biri nga bikola ki nga birabika. Olugoye bwetyo omukyalo omusiraamu talukola atya talwambala otuuka n'okulaga kala y'akawale k'oyambadde ak'omunda oli n'amanya nti ako ka reedi ka bbulu kalimu obumuli kalimu obusaze nga naye oyambadde lugoye kikyamu. Imaamu nawe agambe nti maanahu talbisu thawban raqiqa ayambala kuge nga kalwowere tasifu lawunu badaniha nga katuuka n'okulaga kala y'omubiri gwe ng'osobola okugulaba. Amma amakulu agali mu kigambo ma'ilatun amakulu agali mu kigambo ma'ilatu amakulu agakirimu maanaha an ta'ati llah ma'ilatu nga tebali ku mateeka gani era tebakola ebyo Allah byabavunaana kukola tebayisaala tebasiiba tebebikkirira. mumilatun ay amakulu yuallimuna ghayrahunna fi'lahunna almadhmuma tebakomana kwekyo bayikwata ne bakyala bannaabwe bajja mu ddalasa babapa okuloota bagenda bakungakunga bakyala bannaabwe bajemberera amateeka gani kati mwebikiramu kino kati nogira figayo bwe tunogibikka bannaye nze mba kubanga nze nafigayo nze bandindabye nga agenda mukola atya kati bambi mukazi wattu naye bwadde naga naye mbutuufu ndabika ninafiga nga tunako mudabirwamu enkeera ng'akola atya nga yeeyambula wahakadha gye bali abakyala abo bagenda bajja mu fyuzi bakyala bannaabwe abageza kuteeka ku mateeka g'eddiini mu ddalasa nga kati mugenda kusomayo ki maama era mwe mwina imaani nze ngenda kwebeera waka nefaagana bwe bityo abamu waliwo mubajjawa mu ddalasa nga yazza kunojjola basomesa maama omukyala guno gwe baleese olina okusomesa kwa mulema kino na kino sheeka gwe baleeta yasinga okumbaako neddata yalinga oyinza okuloza nti asula obwera amutegeera nnyo yamanya yawewa gundi n'amuta n'awa gundi n'amuta era gwolaba oyo kiseeka ekyo kyenzi kyolaba ekyo kiseeka ekyo kimalaaya seeka ogolaba mukodo seeka oyo kino naye nga yazze mu ddalasa buli musomesa gwe baleetaano abaneddata gwakola atya gwamujjako nomubuuza gwe obijja byonna ebyo nga ye byaliwo okunoonyeza tajja kusoma ilimu naafi takoma kwekyo atandika ne bakyala banna abazze mu ddalasa n'aboogerera maama omukyala oyo ng'azaala neddalasa eri yalina bebi neera akomawo alina bebi bo tebawummulamu nga ye gwe mulimu gwe kunojjola abakyala banne waliwo abajja okubala jiribaabu zayambadde mukyala tasuusa kujiba era nolugiyamba naye kakati era mutuusaako ku ngoye nga ffe kati mwe kati abakyala gye bali tebakoma kubonerefu abo wabula badda ne ku bakyala bannaabwe nebatandika obbayigiriza obwononefu n'okubajemesa amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waqiila ma'ilatu amanyi bagamba nti ma'ilatu yamshina mutabarrijati amakulu agamu kigambo ma'ilatu amanyi bagamba batambula mutabarrijati nga batambula entambula ey'okulumya catwalk batambula catwalk balina engeri gye balumyamu batuuka mu basajja ne batambula entambula eteeka abasajja ku nkeeke gye bali abakyala abo waliwo n'abateekako nikaabu ng'anyaanya aliisa mu nikaabu nogati ajati nenikaabu ng'alina nga gy'amwoza wamaliisa mu nikaabu mutuufu naanoga ati kweri
kale nomutya Allah subhanahu wa ta'ala nikaabu mukyalo nikaabu tatanye maaso agakakanyako kya nikaabu akakanya ku maaso ne nolekyo katwala abakyala kikeekyo nga tebakoma kwekyo nga batambula batabarraja balina engeri gye batambulamu imma kugunda nnyo balina engeri gye bagundamu ebigere wansi omubiri ne guyikayika eno waggulu nga balina engeri gye batambulamu erumi abasajja mumiiraati li akitafihinna nga batambula bakyusa ebigabega byabwe balina engeri gye bakyusamu emibiri gyabwe gino owulidde wakadhalika waqiila kigamba mailatun yamushitna almishta almaila balina engeri gye basaniramu enviiri ng'enviiri entaniro eyo engeri gye bateeka ku mbeera mu mbeera eraga nti mbutuufu baliwo okwetega baki baami wa maana ruusihunna n'amakulu agamba bagamba wahiya mishat albaghaya balina enkola gye bakolamu enviiri nga yabakyala aboononefu kati mumiilatun yumshitna gairahunna tibakoma kobo ne batandika nozikola abaki nobeera nga mukyala gwe gwokola enviiri ez'ekyononefu abakyala abalala wa maana ruusuhunna kasinimati lbukti lmaila n'amakulu agali nti balina emitwe nga giringa boolaba amabango g'eŋŋami oba ag'ente ay yukabbirna wa yuazimuna bilafin amamatin aw nahwi emitwe gyabwe gyonna gijjula bagiteeka bayinza okubasiba olusa ebiviiri ne bijjula ku mutwe bwe biti basiba ebiviiri ne bijjula ku mutwe nga biringa bola amabango gaki Nabbi sallam yagamba abakyala kikeekyo tebagenda kuyingira jjana wadde okuwunyiriza olusu lwayo nolwekyo bannange abakyala abo ebitende bye tubyewale abakyala bakakanyavu emitima ekyokubiri abakyala abayita obwereere n'amakulu agalimu kwe kubanga bambala engoye empewufu eziraga emibiri gyabwe obanga bambala engoye nga ziraga ebimu ku bitundu byabwe ne zireka babikeemu ne baleka ebitundu ebirala ekyokubiri abakyala abatambula nga balumya abaami naye abakyala batambula nga balina engeri gye batuusamu emibiri gyabwe mu ngeri y'okusikiriza n'okuteeka abaami ku bunkenke owulidde entambula eyo era mu ngeri emu abakyala aboononefu abatakoma ku bo bennyini ne batandika n'okukunga baki bakyala bannaabwe era mu ngeri emu n'abakyala abakola enviiri ez'ekimalaaya ez'abakyala aboononefu ne batakoma ku bo ne bazikola n'abaki n'abalala abakyala tebagenda kuyingira kiki tebagenda kuyingira jjana nolwekyo omukyala taba na mutwe omukyala omusiraamu taba na mutwe nga guliko gututidde bweguti nga tatako jilbaabu nenikaabu ngaekito kiri eno agulu eno alhamdulillahi rabbil alamina mummwe temuli ayina bwatyo naye bwomulaba manya nti ekika ky'abakyala abo Allah abakolimira n'abakyala bamwozola ennyo amaaso okumwozola ennyo amaaso okutambula okwokulumya okwo n'ennyambala ekosa abaami ebusiramu bikola ki kubivumirira tubeere nga tubyewala hadisi erimu ebyokwiga bingi nandibadde mbyogerako wano naye katufunze agamba fihi nahyi an lubusi almar'ati athawbu arraqiqa alwasifu lawnu jismiha wa idhariha mulimu okuziza omukyala okwambala engoye ezirimu okubeera nga zikema oba ezisenda omuki omubiri gwo era mu ngeri emu obusiraamu bwakuziza omukyala okukyusa obutonde bwo ng'okweyerusa kubanga okweyerusa kitundu ku bubumbwa obanga agamba nti Allah okuwa kala ya bulaka yayita kulaba nolwekyo siima Allah kyakola atya kyeyakuwa bwebeera bulaka kola bukozi lususu teweekuba bizigo byakweyerusa n'abaddugavu babeera balungi
ate Allah agamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani yakutona mufano kisinga okuba ekirungi. Teri muntu mubi, buli muntu yenna mulungi mu mbeera ye, buli muntu yenna mulungi mu mbeera ye. Awulidde? Nolwekyo kikyamu okweraba nti oli mubi ng'ate Allah yakutonda mu kifaananyi kisinga okuba ekiki. Nolwekyo abakyala abasiraamu mweyerusizza nnyo, naye okwerusa bannange zambi. Okwerusa kiki? Zambi. Layira ate nze njagala baddugavu, nze njagala baddugavu era n'abange baddugavu. Nze njagala baddugavu, njagala baddugavu. Mubazaire ebyeru, abaana bali mubazaire ebyeru bibagala bakole ki? Naye baliza okwerusa. Gwe sigalawo, ojja kubona osigala mu wabulaka, ojja kuwulira nga nange nzize, ojja kuwulira nga nange nzize. Nolwekyo abaagala wabulaka gye bali nga tebaagala baki? Beeru. Inshaallah abaagala wabulaka gye tuli. Nolwekyo mwe temugwamu maanyi, lwakuba temukisa gubakwata bubi mumugwa kwabo abaagala baki? Naye abo n'abaagala baddugavu gye bali, kubanga kala enzirugavu ye kala y'abalungi, kala enzirugavu. Nolwekyo abakyala mwerusa nnyo, mwewala okukola ki? Temwerusa bannange. Abasajja tebabakozesa ensobi. Mu babbulaka mwe muli balungi, mwe lwakuba temukimanyi. Mu babbulaka mwe muli balungi, ekyengera mukikuume, mwebaze Allah kyabawa, mujja kubeera nga muwangula kya Allah. Nolwekyo sijja kusingako awo. Waliwo ebibuuzo bino sibitegedde, kinsomeremu. Tomanyi Luganda kati nange ate sirumanyi, nsomeramu kino kibuuzo. Abasajja okwesiiga wanja. Wanja yaluwa, wanja yono gwe bateeka wano. Waliwo obujulizi obwajja ku wanja nti ayambako ku bulwadde bw'amaki? Bw'amaaso, abanga kikola nga ddagala kinyamutana. Amma okwesiiga nga zina nedda. Naye bwe kiba nga ddagala, waliwo obujulizi obwajja mu hadiisi nti wanja ayambako ku maki? Ku ndwadde bw'amaaso. Omukyalo okwesiga hina ku ngalo ateekeddwa okwambala gloves naddala ng'ali mu basajja, kubanga hina bamwesiize lwa kwewundirani kata kyola kyo bitambuza byonna bikolawo odyera abaami bonna bonnagirabu. Waliwo n'abakyala boolaba biri nnyo mu Basomaali naye ne bannayuganda bagenda bikoppa. Ayambadde bulungi niqab ne jilbaabu ate n'akwata nankani ate n'agira bw'ati n'ayikwata gadda ganogamba biki byakozaka nga abambadde ng'ate n'agira bw'ati kati ng'ate ayambadde bulungi mbadde ngamba byambadde kubika kiki mafatiri ebyabbeeyi bye ebyakabibye ali n'atandika obikola kikyamu. Kati nawe hina wamwambadde kwewulira bbaawo kati ate n'omugira wenna n'omugjayo n'otandika okumutambula nga wenna omulawo ti abaami gana si kituufu ekyo, si kituufu ekyo. Muteeke mu gilavu bw'ona oddayo eka omulageko bbaawo, mulageko amanye nti Allah amuwa ekyengera ky'omukyala nga gwesha. Nolwekyo tujja kukomaawo, tujja kukoma. Ebibuuzo ebirala baseka bajja kubyanukula insha Allah. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza division ya Bombo ne Lubaga omulimu omulungi guno gwe bakoze okukuŋŋaanya abakyala abalungi nga mmwe. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi, nammwe tuwebaza abakyala mu okujja ne musoma, era twebaza ne bababa mu ababasindise muddeeyo mubalage nti ddala mwasomye. Mpozi ekiro bwe musoma no ku nsonga z'ennankani muddeeyo mbakakase nti ddala mwakoze eki? Mwasomye. Era mubatwebaliza abaami omulimu gwe bakola okubakya ne mujja ne mukola ki? Naye tuwalamira okuyisa obulungi bababa mmwe. Omukyala asomyeko ku ddiini ateekeddwa okuba n'enjawulo mu nkolagana ye ne bbaawe,
amukwata bulungi amuyisa bulungi tambogoya tamuyisaamu maaso kubanga amanya ayimidde kejjana. Naam, ekyo kyokka kye twatusembyayo. Nolwekyo seeka dirisa nga bujja mbagambye twebaza division y'Ebbombole Lubaga enkola ennungi eno. Babagambye mwezi gw'omunaana ddala sanga eno egenda kubeera mu division y'e Lubaga. Naam, soma ajati. Alaikum salaam. Omukyala tokkiriza kwekuba akawo n'otambula. Akawo olina kwekubira waka wa bbaawo awaka n'owunya bulungi n'okolotya naye awaka manyi okuwunya nankani efumbiro nakiki mwewunda nnyo nga mugenda okutambula nawe waka temufaananika. Mutandika okufaananako obulungi eri baki eri babbaaba mwawaka. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyalo oyo fahiya zaani aba mwenzi. Omukyalo yekuba akawowo n'ayita ku baami ne bakawunyiriza anha ofuna ezzambi ly'obwenzi. Nolwekyo tolina kwekuba kaki kiriko hadisi namba naye tekitegeeza kuwunya bubi ate n'abasabbuuni nga si wakaki si wakawoowo naye obeera waka kakube kawunye mu kisenge kawunye ennyumba yonna omuntu ayingira mu kisenge abuuza kiki kino ekiri wano naye mmwe temwagala kukola bintu ebyo kubikola. Kati mwagala bikolera baani ate mba mujja mu ddalasa nemwekolaku mwenna nemwekolaku mwenna awaka mwabadde mwakolera mwawundira babbaaba mmwe. Abamu mmwe muli bakyala balungi naye babbaaba mmwe tebabalaba kubanga temubewundira naye bwe bojja mu ddalasa newekolako nane wetuuninga n'okamala bumazi kikyamba nani tigwa kwewundira babbaaba ffe insha allahu taala. Tolina wabbeeyi gy'oli nga bbaawo goba wewundira ebyakabi byonna byogoba obiraga naye mmwe mwewundira makubo naye no gye mujja ne babatenda naye nga waka abantu tebamanyi byengera bakola ki ebalina. Nolwekyo kikyamu omukyalo okukwakuwo ng'ogenda kukola ki kutambula. Obusiraamu bwakikola ki bwakigaana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.